amanya Josephat Sebya president olugambo kudio bamita Suna Ben wana nonre binyanyanya sta kwenambe ono yoro yenyinyi gomumanyi nere nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali waliwo Haji Keti ngabwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasati biwedde emboozi enjuvugira gira bakurugamba encha nebigataliko nfune wala naye Suna soko yogereko abantu bano Suna Ben mukwanyi yange mbebaza n'olunaku lwa byafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde nekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'ali ayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga jakoolera Mukama biwedde bityo wabula mu bufunze twebaza Haji Kamaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinaba n'abiraba enkya nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likulumbi ki okay ono ebyo tunabiraba Haji ensonga ziwadde bulungi zibadde zogera bonna babadde bitingana tudde ku mmeeza kimaliriza olukabikandika mu ofiisi ebigenze mu ofiisi Suna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembe zeno kamera bamulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma akayiringo wali ogamba nambwa nze wali ogamba yekekaki ugambe kinze sebuya ekigambo ekirakyali ki Jono lukanyala tuti akyali muluyimba lwa Gerald Kiwewa naye nja kubira Kiwewa mubuuze wali otegeeza ati nebwe oluwa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oleeta anti mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamwe ezo ennyimba zange gwe bakuyita akayirungu walowooza ki nga bomu kyalinga bomu era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana nyo eryetya maama yagaba omwana wa taata mwana wo gambye agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo owadde omusolo esooka katugende n'ekigambo ebisigadde byonna enkya abantu ng'omuntu osobola okugisitamamu enkuba n'etakkuba n'alyoka akitanga kuliko amannya abiri era nze nakizira nabagamba nze ekyange ekyapa kye nasasulira nakisasula omuntu ogu ekyo eky'abantu ababiri nakizira nakigaana kubanga nze nayiribira essakaali yange okuviira ddala ku kasente akaasooka mpaka akasente akasembayo emiliyoni 40 nenkwata miliyoni endala 3 nenzongera Kamoga ne mugamba processingira ekyapa nagamba ngenda kiprocesinga nenkimubanjiza emyaka 2 naye nga babaza nju yange ebeeko weetuuka bafulumye ekyapa nga kuliko omuwala akole ebyobufere ayingire omanyi omuntu okuyingira enju etannaggoli obekulaba nga omuntu bagamba wali wazze wano ombuuza mbwani mbwaleese ebintu gwe nga ne mbongo obwo tokirowoozako nti oba omwaka guno naagiyinge kakati nze mba ndi awo nga ngamba abaana bakuumawo nti temukkiriza muntu kuyingizamu bintu nze kigenda mu maaso kisitegeera ati nga bakwatakwata obufaananyifaananyi awo kubanga biru baagirimu ne Kamoga nze sitya kwogera kigambo Kamoga era nja kyogera ebbanga lyonna kubanga nze neewuunya omwami yakava emekka era Haji mulamba naye abantu Kamoga bokaabiza amaziga Kamoga abantu bokaabiza amaziga nkakasa nkyogera Kamoga abantu bokaabiza amaziga lujja kukya enkya gakukyukire muyinza okuba nga mulukaalukira ebijimukugo byammwe ebyo gwe ng'olowooza nti oli ku safe side nnyo naye ne Allah oyo gw'ogamba mbu omusinzi addeeyo n'akusekerera abantu bokaabiza mu sikanda eno nsinkaniddemu abantu Kamoga bakaabiza
kati tukyali buli omwana oyo byonna ebyo byolaba ye tabimanyi naye ono yamutuuza kubanga omuwala ayita kamoga kojja kati ayingiza muwala yo mu kintu anyweze kati embeera kusagire gwosobola okusaddaako obulamu bwa muwalawo ewantu gye batakkaanyiza nti nno babeere bonna olwokuba gonoonyawo omunyiganyiga bwanywerewo ebintu bingi nnyo zebibadde bigenda mu maaso gambitunuulira n'amaaso gange ne ntunuulira omuwala ng'ayogeza akaabakaaba obuzigaziga obw'ekirogo notunula nyabo ne mugamba nti nyabo nkimanyi ogenda mu ggulu naye nga tonnanywadde kakyayi nga wakatuuka ako ke bagabanga mwakayingirawo wali sooka oŋŋambire mukama katonda nti gyondesse olese njeera kamoga njeeza kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu akatalina kubeerako. Muli mutya abantu bange, muli bulungi? Olwaleero nze ekipayopayo nambwayo nkiddamu nambwayo nkuyisa emirundi emeka mwana wange kyofa kiweebuzizaako emirembe nambwayo kiweebuzizaako emirembe ani yagamba nti nno bw'otobeera mu kalina tojja kubeera mu duniya wano nambwayo twabangako ku bantu bakola loosi tosobola tula wansi n'okkiriza nti ssente ze wateekamu nga mugula ettaka na biki byonna zaali loosi kirungi amaka go ogazaddemu omwana aligabana kyaligabana suuna bw'alituuka eyo mu maaso ne yeekuba mu mutima aligamba nambwayo twakola naye kino omwana we kamuwe kino nambwayo sazebwa emikisa gy'ogittire ku suuna bbeeni mwana wange ng'onnuma bannange olwaleero nzize ndi mupangulufu bannange nkubuulire nawulidde suuna bbeeni bannange ng'ayita omwana wa munna akayiringu mu lujjudde lw'abantu nga n'akayiringu we kali awo bannange mbabuulire omwana nga takuzika mwana wange nambwa yakubagulizaako bagamba olinda wambazi olinda waaki suuna bbeeni bw'aba talina lavyo tagenda gifuna ne bw'onoomuzaalira abaana 15 tagenda gifuna ne bw'oneesiba mu kalina ne bw'anaaba akomyewo ewaka muyinza okubeera mu kalina naye nga mwawudde ebisinga asulawe lwaki weteeka mu bulamu obwo ng'okyali mwana muto bebigaala lwaki weteeka mu bulamu obwo obw'okuyaayana n'omukwana akwagala toyina maama toyina taata oyina ennaku ye ey'okubeera enfuuzi wetadde ku musajja atakwagala oyo omusajja ogenda nakufuna omutima gwo nga gukaaba amaziga nga talina na bwakulumirirwa ossa emikisa gyo gyonna eyandibadde yeefunira omwami akwagala nga bw'oli ossa emikisa gyo mwana wange nambwayo gittidde ku muntu atakwagala ukkiriza omuntu eyayimiridde mu lujjudde lw'abantu n'agamba nti nno akayiringu bakagatta ku kyapa suuna bbeeni omwana nga takuzika muganda wange omwana nga takuzika newankubadde webadde n'obusungu nga bungi naye si esawo kale kwegamba nze newuunya omuntu gwakeera ku makya ne muteesa bulungi nga muli babiri ne mweyambula nga muli babiri ne muleeta ekitonde ku dduniya n'oyimira n'ogamba akayiringu nambwayo mwana wange genda katonda akole ebikulu genda obeere obujulizi nambwayo genda obeere obujulizi maaso ga suuna bbeeni mwana wange tosobola kukaabirira katonda ddamuzi g'okaabirire katonda agenda kuggulira amakubo maama ofune omwami akwagala akuwa amaka akukuba embaga nga ne suuna bbeeni wali akyatagalatagala mu bakazi be anage mpulira nnina ennaku ku mutima mpulira nnina obusungu mpulira bandi biki bannange omwana takuzika omwana taleereka kumugjamu nambwayo omwana omu tagenda kulamererako kuba nze wagamba oli lubuto naye n'olubuto sirulamu omwana omu tagenda kulemerera nambwayo omwana omu oyo akyanywa liita y'amateemu ojja gikola baby girl kiki ekikwesibya ku muntu atakwagala nambwayo sigaza nnaku yo yakuba nfuuzi nga yeekuluma nambwayo nkugamba ebigambo bino we batakwagala tolwangawo yadde eddakiika kuba omuntu ogenda n'ogamba ekinsibye wano akuba omusajja njagala kyekintuuziza naye omuntu akulaze takwagala akusamba eri akusamba nga kapusi akusamba nga kabwa
omanyi omuntu akyala awaka akapusi ne kajja takolagana la pusi n'akasamba erigenda eri kyaliko kyakola n'ayimira mbantu n'agamba mbuno akayiringu nambwayo oli kayiringu genda mukama akolemu omulimu mwana gwe weyandifunye n'opportunity n'ogenda ebweru ne weekolera ssente n'ozimba n'ennyumba eteyenka ensukka ne kuyabbeeni mwana wange nambwayo okkiriza bakulinyirire bakufootole bakole bati nambwayo kalinayo gy'okaabira okulinnya amadaala oyambuke waggulu waliwo akaaba nga kkirira nga n'emiranga ataddeko n'emigugu ku mutwe akaaba kkirira amadaala afuluma agamba kaŋŋende neebake ne bwe neebakawa naye kasita wanaabawo emirembe nambwayo omwana wange nambwayo nze ndi myaka egikuzaala ndi maama wo naye nkubuulira ebigambo bino we batakwagala tolwangawo bagiwadde omuliro baveeko abantu babeera eno ne baseesamu ekiyungu gw'okirimu tanuulu gw'ogirimu